Guys, mbadde sagala kuvaayo kwogera ku kintu kino. Naye nganze omwana omuwala neetaaga justice, like girl child justice. Omwami gwe mulaba oyo bamuyita Tom D. Amagye mumumanyi ng'omuyimbi. Before me meeting Tom D, nalinga more respect cause nali nkimanyi mwami alina obuvunaanyizibwa, alina omukyala era nga mumanyi nga nange omuyimbi. But Tom D alinayo performance ku H2O, it was African Mondays, nga alinayo performance. So nali nva mu club ku H2O nga genda mu parking. Tom yali just yali mu ku arrivinga, so napita like sasoka mutegeera, but when I saw that car yali mu motoka ye ya red, kyemanyi fena tugimanyi, nendaba emotoka kuliko ne labels ze nemanya nti Tom D. So nengendayo nga omanyi fe abaana abawala ebiseera ebisinga twagala nnyo kuvimba, like okubako ne bakyali baffe nga baserebu. Sagana nengenda nemubongako nemugamba hi, nangamba hi, nangamba I'm Tom D, nemugamba I'm Joey, nangamba nice to meet you, nangamba can we be friends, nemugamba it's fine, nga omanyi nti nga manyi just it's gonna be kubeera abakyali ekitegeera. Nemuwa namba yange netunyumya. So time netuka nga alina okugenda okuperforminga, nze nevaayo ku club because I was already leaving. Netuuka ewaka, Tom nankubira the following day, yali Tuesday, nankubira nangamba it's Tom, nemugamba ya kutegedde, nangamba can we meet, nemugamba it's fine, nga omanyi omuntu meeting nemukola TikTok videos, kuvimbamu, kwelagamu, kitegeera. Nengamba it's fine. For this, okay, Team Agatha ngena soka mbetondere for this, but I just need justice. Tom yankubira nengamba tu meeting, nemugamba it's fine. Nampa venue gye tugenda meeting lako kwa WhatsApp. Hotel nali sigimanyi, but nasobola okutuukayo nabulirizaako. Nentuukawo nemukubira mugamba nze ntuusewo nga sikulaba lwali lwaggulo. Nangamba no, nange ndi mukubo nkola ki nzija. Nemugamba okay. So I waited for some few minutes. Tom najja. Bwe yajja nangamba tuyingire munda mu hotel. Kati nganze hotel nali sigimanyi, naye okusinziira ku ye ekyali kiraga nti amanyiwo era si gwe mulundi gwe ogusoose okukola ki okwejjawo. So netumeetinga netugenda mu hotel munda cause nali mulindidde wabweru. So netwebuuzako awo nga omanyi haya yajja yekka mu motoka ye netugenda. So n'abaako room ja openinga, nze nganze nali manyi it's gonna be just kwata video ku TikTok biki wetwameetinga nenyingira munda. Nali simanyi nti it's a room, netuuka munda nga room. So nagenda olaba Tom D ajjako ettaala, like nali sikisuubira, nali manyi to meetings just videos obanga batali nga mone respect ey'amaanyi. So naye kimanyi alina ani Agatha nga manyi tasobola kola kintu ng'ekyo. Ekyamazima nze muwala eyaviirako Agatha ne Tom D okuyomba ku live yaabwe, but twatuuka mu room Tom D najjako ettaala netya nga omanyi era like ekituo ky'obadde otamanyi. Natya nnyo nga neewuunya, like era nga omuntu omukulu ettaala weggyibwako ekiddako oba okimanyi. Nganze omuwala I am a girl, nali sirina busobozi bwerwanako. Of course nga omusajja nsinga amaanyi, naye Tom D ekintu kye yakola saali musanyufu nakyo. Yali yakaggyako ettaala nga nsemberedde, awo nazuukukira mu kirooto bannange. Kirooto ekyo kyannuma nnyo kuba nali musanyufu ne kukiddako. Nali sagala missing eyo opportunity na Tom D bannange, naye Tom D nja kufuna. Naye anyway guys, mbagala nnyo Tom D ne Agatha, big up.